Grace Khan ekimutunuza mu kamera n'akaaba olwa Prince Oma ddala mukazi kyategeera ayinza okukaabira Prince Oma talina diguri nti yasoma ali Prince Oma si musajja ne kyeŋŋamba sister ulirizamu kati sister nti omukaabira lwalinnya teyasoma mb'omukaabira lwakusoma omukaabira lwaki Grace Khan alinga gwe bafuuyira emizimu omusajja bwe yamufunira olubuto n'alwegaana waliwo omukwano gwange abeera London bamuyita Sam contacted me nagamba Eddie akakazi kano nkoze nte ne mugamba kayingiremu n'akayingiramu n'amupangisiza ennyumba gy'abadde abeeramu lindako genda mpola mukwano gwo Sam yapangisa apartment yes yasasula ssente kitegeeza Oma yajja n'asula mu apartment ya mukomusajja ulirizaamu Sam yalabirira olubuto lwa Grace Khan ne Oma ali London twamulabako mu baalabirira olubuto mu mawulire Grace n'atuuka okuzaala Sam n'asasula medical bills ku ntebe oba kitegeera n'amuteramu ne intaneti nze neetaaga okulaba kwoyo Sam sinnaba kukikkiriza kubanze byemmanyi ku Grace Khan birala abadde agenda mugulira motoka kati bino ne bijjamu kati Sam yeekyanze. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media eze Hadija Kigozi mu mawulire gaga Celebrity News. Latest updates tubeerawo nnyo okulaba nti tuyitamu ebyo ba celebrities be babeera bayiseemu ate n'okuba tusaako trending stories. Olunaku olwaleero ndine Eddie Mezaya. Eddie Mezaya ennyonyi yagifuula gundi yagifuula kagaali bwe yeewuba wadde no balage Eddie Mezaya bannange yagifuula kagaali weyeewuba eno weyeewuba eri wadde eno waayeze bwe mulabako of course abaayina ogatuyisa mbulambalamba ate ne tusobola okubeera nga tukigusa magana ffe aba Platinum Wellness Spa be batuusako sheeno bakugamba gendayo mu kasawuna abasama nga bano ba Eddie ogendayo n'omwagalwawo ne mugendako mu jacuzzi ne mwepiica ne munyumirwa so gendo enjoying VVIP treatment. Okitegeera bintu bya kizungu ogenda kulowooza oli Sweden era nze we nakutwalayo ko ne nkulaga ekyo ekifo ogenda lowooza nti oli Sweden balina sauna balina steam bath basobola okukola facial massage buli kimu bakikukola bulungi nnyo so gwabeera betaze ogenda basanga off Mala Access ogenda basanga Konge Buziga ate osobola okuba ng'onyumirwa services zaabwe baganda ffe aba Global Links Limited bano bali India bakugamba nti gwe ayagala medical equipments ayagala eddagala ayagala ebintu byonna okuva mu India okubituusa e Uganda bakwasaganya bulambalamba so togamba nti nze sigenda gendako India olw'okuba tolina connection we bali nnyo okuba nti bakukola ki bakikuyisaamu. Eddie Mezaya nsanyusa okukulaba nange ensanso ofuna omukisa nate okusinkana beautiful onyirira owunya bulungi buli kimu kiri ku ggwe bannange bannayuganda abaliyo nze mmanyi kyempulira Eddie Mezaya tokisuusa naye owunya bulungi weebale sima naye tokisuusa yagebe era ekyamazima kiri nti muzeeyi yenna gy'oli ebintu makula ate muzeeyi akulaba ate nningi ebintu makula ebintu makula muzeeyi tomuleetera nnyo mbeera naye ng'ogamba otya Adija webale kunyirira nkulaba olwana entalo n'oziwangula ezimu ne zigaana ekyo kituufu ne munange kambabuulire abantu abakola obulungi nga Adija bafuna ebirungi nebaza BBS Telefina okulaba Adija ne bakulabamu ensonga bambi aba BBS you spotted positively kyakabi teri kintu kinyumiranga kulaba ku screen kinsaanira
kyalwawo newankubadde waliwo abakyala bekiisa obubi kyalwawo n'okulwawo nabo bansooka ku nsi naye nabo balwanira TV kyalwawo n'okulwawo nze buli lwenkulaba ku TV nnyumirwa onyuma okulaba ku BBS omwaka oguwedde mu February. That is nice. Wenatandikira. That is nice. So Ssaabasajja Kabaka webale tuterawo BBS amazima mwebale kuwa mukyalo ono mulimu. Kale webale. I like it. Eddie Mezayo oli otya? Ndi easy. Sweden yali etya? Sweden sinungi nze neeyagala family yange yeeyagala mukyala wange yeeyagala. That's good. Yeah, tuli steady. Twali tumanyi nti abasama mujje no just mugundi mwokka mu end of the year. Anti Adija omulundi gwe nasemba okwogera naawe nakugamba nze ndi muyigirize nasoma kati bannaffe bali eri bo babayita bakubi bakyeyo nenze nasoma omuntu eyasoma tabeerako limiti kubanga emirimu egyaffe giri professional tebasobola kukugoba kuba kizibu okufuna ggwe ne bali bannaffe okola gwakwera bogira mboti nga bakugoba bakuyimiriza yes ne kati ffe tuli ba professional bunyimiriza nga ngenda mu kampuni endala nyingi zitulwanira oba kitegeera yes we spotted it rightly. Okay. Tetulinga bano bannaffe abooza amasowaani ba omubi Masembe kyali wange nkulamusizza nnyo my brother muganda wange omanyi bwe najjange wano nga Masembe akyali wano nga mbeera naye tutambula wamu tusula wamu is my brother tekitegeeza nti bwe mwogerako nti ayoza sowaani timuyisizaamu eggaali naye oli legend olaba ogenda n'okomawo era still ne tusigala nga tukunoonya obeera oli wakabi anti ekikola omuntu si mubiri kibeera bwonga Adija ate n'ekirala nawe oli wakabi si buli munnayuganda alina kamera nti antunuzaamu kamera Adija kankubuulira amazima nedda olaba iPhone yange eno abaakagikubako balinga 40 sisobola kubawa interview mu bakyala bempa interview mu Uganda alegwe sirina mulala yanze omu ku bakyala era abali online age katuna mugulu sirina mulala lwa kintu kimu nti oli wanjawulo olabika bulungi oli nakyo oyogera bulungi kati ekyo kyekimpesa interview mirimu anti okola bulungi yes okola bulungi Adija kale awo katuveewo nkitegedde nayika bulungi nawe olabika bulungi webale kwerabirira kweje ogiye kati owezezza emeka ngenda kweza na mugumu nkuze yes ate tegikufaanana by the way anti neefaako ekyaddala olinganga omuntu yakaweza emyaka neefaako ekyaddala neefaako alright so kati sigenda kurisaayo sinywa mwenge sinywa sigara ndi musiraamu kati olw'okubeera nti ddiini yange njiwa ekitiibwa binyambako okubeera bwendi yes nina emyaka 41 nene bwe mbeera ku mulimu benkola nabo bampita yanga age katuna mu ggulu era babeera bagamba young African. That's nice. Ku mulimu tulina okuyita yanga erinnya eryo likkulireko so okuba yanga nze bampita yanga. That's good. Alright, so kati njagala okutwalako mu mboozi okutwalirawo straight tumaze okunyumyamuko ebigenze maaso bibadde bingi wotabadde oba woobadde tulabyeko kubanga bamanyi obeerako ku online ng'olaba twalabye Grace Kani ng'afukamidde yeegayirira famire yaani ya Oma tulabye ekivulu kya Kirevajje ennyambala gye yayambadde ku stage wabaddeyo nakulabye tulabye ebintu bingi bye tugenda okubeera nga tutunamu olunaku olwaleero naye ndooza katutanduke n'omwana omuwala ono Grace Kani. Grace Kani tumuteekewa kuba mu Uganda alayika takyajaamu oba omufunireyo ka visa. Bannange bannayuganda ngenda kubeera bit emotional nga njogera ku nsonga eno ng'omuntu omuyigirize ng'omuntu atatamiira atayagaliza. Nsaba Grace Kani kibi nnyo nti bazadde be baafa bwempulira naye babeera nga waliwo abaasigalawo bayite omwana ono bamubuulirire bamugumye bamulage nti okubeera nti omusajja akukyayo oba akuzaddemu omwana n'akunigirekitinga si enkomerero. Grace tannaba kutuuka ku level efukamira n'ekaaba ate ng'omusajja omu gwe yeegayirira bwe yamala omufunisa olubuto yavaayo n'atuna mu kamera ntitamwebakangako tegeeza Grace n'alookinga stupid mu bantu nti yeesiba ku mwana oli okuba mugagga mwana wa mugagga kati omuvuka n'akeera ku makya n'ajja n'agamba nti no kituufu nakola ensobi n'ensaba kwetonda ate eddakiika y'emu n'ajja n'akkuba n'amukubira mu public
bazadde be ne bagamba mbuno Grace tajja mufumbirwa kati ate gwe n'ofukamira wansi nga weegayirira okaaba amaziga. That is being stupid. Njagala ngambe Grace Khan nti Grace ensi emumanyi nosinga oma. Grace oli mukazi ali omulungi atannaba kutuuka ku kisenge kyegayirira musajja. Oma bw'abeera nga famire tekwagala mute. Abasajja abategeera bajja kusanga bakwane. Grace ali so sweet. Ne mu inbox ng'ayogera naawe. Amazima. Naye ensobi gy'alina alowooza nti ali ku nkomerero. Ate njagala mubuulire nti Grace oma gw'oliko talina ssente. Tebalina ssente. Nti oyinza okutunuulira famire y'abooma nti balina ssente, tebalina ssente. Abantu abalina ssente bajja kujja. Mukole mugaggawale. Naye gwe bwesiba kuli nti kuba taata wa oma atunda ttaka alina ekizimbe kiri ebyo byoli. Tulabye abaana b'abagagga bangi abagagga oluba okufa ne biggwawo. Abaana ne bagenda ku nguudo. Kati nze neewuunya Grace Khan ekimutunuza mu kamera n'akaaba olwa Prince Oma. Ddala. Mukazi kyategeera nzo okukaabira Prince Oma. Talina diguri nti yasoma ali mu Prince Oma si musajja. Musajja. Ne kyengamba sister. Ulirizaamu kati sister nti omukabira lwalinnya. Teyasoma mb'omukabira lwakusoma. Omukabira lwaki? Lwa luzungu. Oluluwa. Yasoma oluzungu ayogera alujja. Yakulira bweru. Lweruluwa. Abantu abalina Jona, ya oli ekya. Abantu abalina okukabirwa amaziga beba Eddie Mezaya. Wateekawo labanga akajonjo. Anti nina erinnya nasoma mbeera Bulaaya. Ebyo byonna mbirina ebintu bisatu. Ate ntegeera. Kati bw'otukabira nze obeera onookabirani. Ne ba Prince Oma babakaabira. Badde ayogera oluzungu mulungi abeera simaati yasiba enviiri. Okimanyi essaawa zino gavumenti n'emala egamba nti ayina diguri afuuka minisita. Era ba Eddie Mezaya be batunuulira. Ate kati obwa minisita n'abubeera Sweden. Anti nkugereza kyentegeeza Adija nti kati BBS yabadde eronda yatunuulidde Adija. Tesobola tunuulira aba Prince Oma agenda abulire ky'abantu. Kati Prince Oma muyimbi si presenter. Anti nze okimanyi kitegeeza wabaayo manager ow'amaanyi bw'atunulira Prince Oma amafuta gaaliko ase omulungu. Okimanyi nti nno nze nsinga Prince Oma erinnya mu kuyimba. Kati weegeza ne ku Prince Oma mu kuyimba sigamba mu birala. Sooka onyimbireyo okkonda. Nyimba ndi mu bato ne bali. So sigamba nti nonkola eki. Babatereyo bato nga Sindi ne Shibago ne Prince Oma. Sinza kuyimba naye okutako nga bakuŋŋaanyiza abo bonna ba General Megadi bonna abeebusoga ne babakuŋŋaanya nze ne ngira wali awo nyinza bakubira. Oyinza kubakubira ng'oli omubbo nga balinga 10 bonna abeebusoga. Otyo? Yes. Naye bannange sejjaaka weejaaka. Naye nga tuzze ku nsonga ya Grace Khan mwannyinaze nkwegayiridde todda mu kwegayira musajja. Grace Khan alinga gwe bafuuyira emizimu. Omusajja bwe yamufunira olubuto n'alwegaana waliwo omukwano gwange abeera London bamuyita Sam. Sam contacted me n'agamba Eddie akakazi kano nkoze nte ne mugamba kayingiremu. N'akayingiramu n'amupangisiza ennyumba. Gy'abadde abeeramu. Lindako kati lindako genda mpola. Mukwano gwo Sam yapangisa apartment. Yes. Yasasula ssente. Kati kitegeeza Oma yajja n'asula mu apartment ya mukomusajja. Ulirizaamu Sam yalabirira olubuto lwa Grace Khan ne Oma. Sam yaliwo. Ali London. Nate twamulabako mu baalabirira olubuto mu mawulire. Grace n'atuuka okuzaala Sam n'asasula medical bills. Ono gaye yalabirira olubuto lwa gundi yange. Yes, Sam. Ono eyalinga mu mawulire yoyo. Abo nedda abo abaagala obutaala. Ate tunyuma kujja kitonsa bali bamandaazi. No, tavuma bantu. Njogera mazima. Anti kati kujja kitonsa balina se. Bakutuma amandaazi oleeta kojja. Kyentegeeza bw'oleeta basaamu. Bw'oleeta basaamu. Noteekawo bakujja kitonsa. Abo bagabira mandaazi ku basaamu. Ulirizaamu. No hard feelings kojja nkwagala nnyo naye ono omusajja yabireese. Saamu n'alabirira omwana. N'apangisiza gundi eyo apartment n'ateekamu okuva ku ntebe. Oba kitegeera n'amuteramu ne intaneti. Nze neetaaga okulaba ku oyo Sam sinnaba kukikkiriza kuba nze bye mmanyi ku Grace Khan birala. Abadde agenda mugulira mmotoka. Kati bino ne bijjamu. Kati Sam yeekyanze. Of course kati gonza okukkiriza ogende mu bintu bwe biti.
ono mwana mulalu oba bali mu stand nedda teriyo stand ezanyira mu ssente za muntu kati olusaamu ayagala obulamu bwe ayinza okufiira awo olw'ebirwadde ng'omuntu gw'abadde yeesiga alowooza nti nno ki ate munnange ebintu byewuunyisa Sam abeera London mu kasajja wattu apikamu ono ayagala bano banywi b'amaluwa naye oyogeza busungu kyayika mukwano gwo Sam ddala bituufu ate nooma mukwano gwange taata wooma yampaako miliyoni 3 Haji oma mukwano gw'omuti oma tali 20 years ali mu 20 mwafuuka muti ab'emikwano taata we yankontakitinga nga ayagala mulambike mu kansolinge yampa miliyoni yes Haji yes byombuulira gema wallahi nze sirimba Mungu okunyima ejjana mama wange okufa mama wange okufa yampa emiliyoni 3 yes nkansolinga omwana we naye maama oli kojja okutuuka awo anti kakati batata balaba omanyi mistake gye tulina kati ng'olina mukwano gwo kojja kitonsa balowooza nti no be bantu abakola ki yes naye ng'ate omuntu omugezi alina kubulira oyo afunye ekyo kyayagala mbadde mbufumbe anti kojja kitonsa ng'ojjeko okubeera kojja kitonsa is a clinic si kyo wamma kitonsa is a clinic too yes anti yabisomerawo yabisomerawo waliwo university esomesa habo clinic wano nsobola okukera ku makya n'empangiza ekizimbe nange bwekinnansi kitone tewetaaga kubusoma ate kakati oyo oyinza okumusimba wali ne basaamu ne ba edimizaaya we are professionals we are professionals minzaani esusse buli omu minzaani omuteeka ku minzaani Hadija you a professional lady oli tali professional ayina kutunirizibwamu kamera wali abantu bajje gyali ife batunoonya bunoonyi bwe nasisinkana muzeeyi Salimu Sale yaŋŋamba nti mbuno by the way oyogedde ku kusinkana muzeeyi Salimu Sale mbuno luli lwe wajja wali oyaayaana ng'oyagala mulaba si yaayaana wagamba nti n'oyagala kwekubyako bwekubya naye ekifaananyi no nayogera bingi banno baagala kufuna ssente wa Salimu Sale oyagala kwekubya kifaananyi edimezaya kubanga nkola ekyo kye bagamba ekyekifaananyi tekimala namugamba njagala nzaali nfuuke ekyaliiwe kubanga musajja mugagga njagala bugagga nsomye asobola okunteeka awantu n'empitawo oba kitegeera lwaki mba siina kubeera mukwano gwe ekyannyamba kiri kimu yampuliriza era naye naŋŋamba nti no naye abadde ayagala abeere mukwano gwange era mukwano gwange njagala rights za copyrights zibeere ki bazitunulemu ezange kaakati mbadde tumalize Grace Khan nsaba taata wa Grace Khan taata wa Prince Oma kwata ekyana kyo kyoma okitwale mu ssomero lye bayita erya prison ekyana ekyo kisome kituuke okumaliriza kiryoke kiveeyo nga tekivuddeeko mu prison lwekijja okuddamu amagezi oma kati essaawa ena ali ku university Haji yakwata ekyana ekyo nakikwata nakitwala e London yes taata nasasula school fees napangisiza apartment buli kimu ng'akiriisa ekyana kyaddamu kunywa mwenge kaakati nekivaayo nga tekisomyeko badde semester 2 nga taata ataddemu ensimbi empya n'enkadde taata nakwata ssente nakisasulira e Nairobi nekidda mu bintu bye bimu taata wa Prince Oma atadde miliyoni nga 4 mu music Oma mu kifo ky'okukola erinnya eddungi ali mu kukola ebyo byakijega kati nsaba taata biriwo ebyekijega ate nawulirako nti family ya rejectinga Grace kubanga kati awo mu kusupportinga Prince Oma family yali badde ekola kyekumakuma Grace kuba Grace already ayina erinnya anti wulirizaamu family eri negative n'omwana oyo kubanga bamulaba talina future buli kye bamutetenkanyiza kifa yabagamba ayagala kuyimba music agaanye bamusomeseza amasomero agakabi nfe twakula tuyaayaana nga n'ennyonyi tugiyita ya Museveni n'essaawa zino omuzadde akutte ssente akutadde mu ssomero London akusabidde visa ogenze eri ozze kumukulaba abaana balina bubina oba kitegeera nti eri busukka eri kisukka
bulijjo omuntu olaba akabina nesi wano mu Africa eri kisukka eri abaana balina ssente mwana wa muloodi mwana wa bikyalina kwegamba n'olabira ddala akabina nga kabina omanyi wano ndabayo kwegamba nokolotya Adija waliwo abawala abalina akabina newabeerawo alina otubina newabeerawo omuwala alina ogubina newabeerawo omuwala alina amabina kwegamba kyentegeeza nga wano waliwo maama oyina experience mu bubina oba kitegedde naye kaakati eri eranda noliwo bali abalina obubina oyina experience mu bubina kitegedde naye kaakati nsaba taata okwate mutabani omutwale musomerera prison yonna gyeri asomere eyo lwajja okuddamu amagezi otherwise oyo omwana agenda kumaliza bamututte mu kkomera nga bamuvunaana kutta muntu omanyi lwaki agenda kunywa njaga kuba amanyi taata alina ssente akole ekintu ekyobusiru agenda ku breaking omutima engeri gye bamwagalamu ennyo kati kambuuzeemu yakubakuba luli Grace abakumutta senga tali mu kkomera yakamukuba wiiki emu oba nnaku 3-4 senga tali luzira kutta muntu nga yefudde mbuna anywedde obwenge ate nawulidde nti omuntu anyiiga nawulidde nti Grace yamwogeddeko nti baamuloga nze nakamala emyaka 10 mu bufumbo mukyala wange simukubangako wadde oluyi tetuyombangako nti nooba kirabe biki anti wakulira mu famire endala kati abantu buli omu alina famire mwe yakulira anti wulirizaamu abantu bangi nnyo oluba okufuna kasente nga beekyanga naye nze kaakati edi at least nsobola okukwata iPhone yange yiino kitegeeza nti ninamu obusobozi ne mukyala wange simujogangako tetulwanangako alright so kati ndowooza obubaka buweddeyo obwa Grace anti naye tuba tuli ku Grace n'obuukira anko okay Grace kyekyo kyembadde nkusaba kati ye Saamu ali biki ow'ebulaaya gwotugambe yes same yakitadde yes same yes era kati tunoonya mulala kati ani agenda gwe naani nze ne Saamu abawala abali wano mannaye bagenda kunzisa amasimu tunoonya amazima tunoonya Saamu nomuvubuka muto alina emyaka 27 omuvubuka nalina emyaka 27 nga mulungi naye tasangika anti kati ekimufuula omulungi okugaba ate nga yasoma okugaba makes you cute automatically ate nga yasoma wow that's nice all right so kati Clever gye twabalabye mwe mutudde wali ku front line ekintu mwe mwakibaddemu show yabadde etya simubanja wasiimye nasiimye nze nagula tiketi y'ennyonyi nagigula ku Lwakuna express nzije mbere mu kivulu kya Clever gye natuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ssaawa 8:30 era bwe natuuse ngenda bugenzi waka ne naabako ne ngenda mu kivulu okay yali afudde bwawenyera ekigira kirina engeri gye kizaamu yakoze bulungi ayimba amanyi nnyo kati bino ebyeddogo byate byebitya ekyamazima nze ndi munyiivu ku kigambo ky'eddogo era nsaba muzeeyi Abitex nkwegayiridde taata weetondere famire ya Mwami Mayanja nti buli famire erimu ensonga zaayo tetumanyi biki ntalo zaabwe ate abantu balina ebyekika tetumanyi ntalo zaabwe kwe zaava okutandika okubeera nti banigirekitingani Clever ate nga be bamukuza ate kati ye mukulu Abitex abiyingiramu ate anti okugenda n'agamba mbuno mwasiranya omwana kwegamba abeera akukatiriza ekyeddogo nsaba muzeeyi Abitex aleme kuyingira mu famire z'abantu nnyo oba kitegeera abeereko ne waakoma kubanga kati ensi yonna emanyi nti bali baalogani Clever gye ate ng'oluusi bayinza okuba balina ensonga zaabwe kubanga Clever yakula nabo mu famire emu mu nnyumba emu Adija nawe alabako dda abantu abakulira wamukale byonna tebisoboka ate byonna bisoboka Adija nawe wammwe muyinza okuba mulina ensonga ezimu baganda bayinza okuba bakulaba ne bagamba Adija kituyitako ebintu bwebitu bibaamu naye tojja kugenda mu naye omuntu bw'aleeta public awareness eri abantu abeera akubye anti kakati Abitex alina bukakafu ki nti bali baaloga ebyo bye abyogererawa ng'ali ku press conference ya Clever gye mu kamera mu kamera kintu kya nnaku nnyo Abitex nsaba oba olina obutakkaanya ne bamayanja bawe mu respect obutakkaanya kya buntu oba baagaana okukolagana naawe kya buntu oba Clever gye muzze okumukwatako good enough
ne family erigiwa ekitiibwa okugiswaza bwe batyo basobola okukwata abitex ne bamuteeka mu kooti tajja kuleeta proof eddogo balisibira ate balisibira anti ngamba okuvoola yes defaming bambi abitex oli musajja nkuwa ekitiibwa ne wano wayiseewo era nsaba abitex okole ekyobuntu bulamu weetondere famire ya mwami Mayanja yes. Okay. Costume eno omwana omulenzi gye yagiddemu wagirabye otya kutta akatiba mukyafu simutegeera ate haga yafunye empitirivu kyekyo kyali tulaba abayimbi kati bwe baba bajja ku stage kati ku concerting eyo babeerako banjawulo kozi bino tubimulabamu bulijjo ekyo kyali amasuuti tagalina yamutegese yabadde tasaamufunirayo ku ngoye yayambadde zaalina oba just yabadde creativity nga baagala bakola ekintu ekyenjawulo yayambadde kyalina musajja mukubi wa bulooka akola mu ofiisi ate yamuteeseteese kiri kivulu bannaaye kyali era abantu okwo sikwagala kunoonya sympathy era abantu abagenze mu kivulu twasiimye kuba yalaze kyali amasuuti tugalabye babuli bayimba alijera mu suuti kati yaleese kyali nze namatidde naye ng'ako ka outfit ke yamaze nakyusa oluvannyuma akeeru tekabadde kabi n'akamu big up on himself lwakuba nti twabadde tusuubira okujja mu ngeri endala etali eya clever gye gwe tulaba bulijjo ku social media ate nze namwagadde nnyo kubanga nze sente ze natadde mu kivulu kya clever gye okujja okumulaba n'okugula tiketi zange nyiza okuba ndi mu miliyoni nga 10 bapromota bannange batugambye mbu yajjidde ku booda uliriza nzinza okuba miliyoni nga 10 nendi mu mativu ekyokugira ku booda talina mmotoka Hadija nedda kati kansooke nkugambeyo kino nange mwagala nnyo clever gye mu butuufu naye omuntu ng'ategese guno ebanga Christmas talina mmotoka ebeera nga Christmas nti omuntu omuwaayo ku offers ez'enjawulo kati omuntu mwamukuba ejjinja ng'ali ku booda n'atatuuka kati abantu bamulabire mu mmotoka bagambe nti yiye no enebeera Uber bamufunirayo Uber nemuleeta paka ku kivulu anti si kyali ate bwamala okuyimba ate nkeera bwona omusanga ku street no listen to me njagala kino ekintu okitegeere bulungi manyi okitegeera lwakuba oyagala nnyo clever gye toyagala mubulira mazima njagala obulira abatesitesi b'ebivvulu nti omwana nga clever gye bw'aba omutegese lwaki oba tumufunirayo Uber n'omupangisizaako hoteera oba kumpikumpi ne wagenda okolera ekivulu bwamala okuva ku stage n'agenda n'awumulako okuddayo ebuloba ku booda kibeera tekiri safe nawe ekitunulemu safety is very important safety eri important ulirizamu Adija nze nakolako ku radio wano nenkola ku TV wano nsomye embeera Bulaaya naye abantu bembagamba nti mbeera Kalangaalo wewaffe bembagamba nti maama wange yali alenga lumonde afumba buugi ku kkubo abantu ne balowooza nti Eddie oli mu kiraasi ndala katoyogera kuswaza maama wo maama kyali kye yali kale tetuganye ekyo kyali naye twogera ku kivvulu nti omutesitesi bw'oba otegese kino okimanyi n'abatulaba bakitegeera omutesitesi otegese ekivvulu otegese clever gye mufunire mukolereyo enteekateeka ya Uber waliwo ekigambo kye bayita flattery womala okumuteekerateekera enteekateeka ya Uber si ya bbeeyi $200 gamala clever gye okumutwala n'okumuza sikyo then ekyo kitadde ebbali bw'ebeera nga Uber emuzzaayo ekiro ekyeganye okusinga okuddirayo ku booda gy'anaagwireyo oba omuntu amukuba ejjinja mufunire wali eri ka hoteri kumpi asulewo paka obudde buki ate nno nze ngenda nze mutwale emukono nze mutwale emukono awo nno waakiri you are speaking naye kwegamba abayimbi mulina engeri gye mubatadde ku leva etategerekeka omuntu n'ojja n'omujja eri olw'okuba omuyambi ate n'obeera ng'oba akoze atya nina bannayuganda baŋŋamba nti Eddie obadde Bulaaya naye oli musiiwuufu Adija nawe obiraba nnyo nedda njogera mazima kikuyisa bubi ulirizaamu njogera mazima abantu okugamba nti oli musiiwuufu anti kati bo babyogera mu provoking ate nga toli anti uliza boogera mu kuvuma n'ekyamazima ndi musiiwuufu ekyokuntwala ekyokugamba nti mbeera Sweden wamona omusiiwuufu ekyogamba Adija osooka owuliremu onsinga okunyirira ekyogamba nti ndi mukazi tonneeteekako ekyogamba nti no ndi Sweden tekinfuula kirala nsigala nze naye kati okay kyenjogedde nkakasa omanyi kyenjogerako nti promota bw'aba ategese omuyimbi ng'oyo nze nteesa mukolerewo enteekateeka ey'enjawulo naye ku mulyango omuntu n'atuuka okuyingira n'abasecurity ne bamukwata nga tebamutegeera nti ate ye nannyini kivulu yes muteekerewo enteekateeka esinga okubeera ennungi ekyo kyali
Adija nze ekyokundabira eri ne bakuba enduulu nga mutuufu si kyendi sikyagala. Tebetaaga kuba nduulu, but these are just simple means. Emitwalo 2 ku promoter enteekateeka y'omuyimbi ey'okutambula is nothing. Ate nno nze muli ndowooza promoter yeetaaga okuba ku credit bambi bafubye. Promoter ye credit tugenda kugimuwa tutya lwa nsonga promoter abuukira etokota. Singa Alien Skin teyagira n'avaayo n'akwata ku Clever gye promoter teyalivuddeyo kubanga ne promoter akola ssente. So kati credit kijowa promoter. Ate olese ekya Alien Skin. Promoter credit kijomuwa. Olese ekya ali ku business. Olese ekya Alien Skin. Promoter olisooka tumuleke. Nsaba government ya Uganda. Nsaba Uganda Police. Ekwate Alien Skin. Ate lwaki? Mpuliriza basooke bamusibemu. Lwaki? Gwe buli omu yagala bamusibemu. Nedda. Alien Skin amanyiira. Ati yakumanyidde. Nedda. Alien Skin omusajja gwe bayita Abitex. Ye yaleeta Alien Skin. Nti yabala n'akola n'ateeka. Alaso ye yaleeta Alien Skin. Yamuleeta. Noono n'abala n'akozesa obwongo bwe. Adija n'akozesa obwongo bwe mangu. N'alanga n'amuwanika. Oba kitegeera. Kitegedde nti kati ba promoter babukira etokota. Omusajja ne bategeka enkwacyo. Yes, n'amuwa ku ssente. Wabula ono n'agamba mbuno ssente bampadde ntono ate nga wakkiriza. Ekivulu n'akiyonoona ng'omusajja asasudde obulanga, asasudde ekifa, asasudde ebyuma. Yayonoona ekivulu ati. Enkwacyo yagiggyeeyo, tegenda kubaayo. Kati azeeyo ssente. Period. Ekyo kingamba akwate ssente z'omusajja azizzeeyo. Era Alien Skin nze ndi muwagizi wo. Ne ku luno bw'ozannyira mu ssente z'omusajja eyakuwa ekivulu ku Freedom City. Tomanyi kye yayitamu agakatuna mugulu wallahi musajja gwe nsabuddemu yavuwale. Ekyo kinene nnyo tomusabira. You have no right to judge him. Katonda yajja omuja. Kubeera kumanyiira. Omugambe tukwasizza Katonda ye Katonda amala buli kimu. Adija abantu bannayuganda babaagala omuntu abayamba atya. Omusajja yabadde ayina n'okuwa enkwacyo ku Abitex amuyimbire bwereere. Essaawa zino afuna ebivulu kumu olwaki olwa impact eri yali ku Freedom City. Naye era n'owa Freedom City yafunamu excuse me. No business, it's a two-way business. Saagala ogambe nti no promoter promoter ne promoter afuna n'omuyimbi n'afuna. So they have to respect each other, period. Adija wakwata ssente zo n'ogula gadgets zino. Neweeteekamu n'osoma n'okola erinnya lyo. Erinnya lyo bw'ojja n'osanga Edimizaya ne mukola nga bwe tuli essaawa zino n'obeerako gy'onsindise. Bw'osanga enkeera nga ndi ku Adija nvuluga mba nsaana kukufa. Ate osaana kufa. Kuba mba musiru. Nnyo ekyo ky'obeera okoze ennyo. Ffe tukoze n'abantu ne bamala ne batuvuma. Anti bagwagwa. Kati bali luddawa? Baali bakyataamu. Yes, babeera baagwa. Kwegamba Katonda ono tali amandaazi. So, Alien Skin. Nze nkubuulira amazima. The problem gye ndabye mu Uganda is people kulowooza nti nno bokka be babeera bagasa omuntu. N'atamanyi nti eno business mwenna mufunamu. Kituufu. Onfunamu nange nkufunamu. Kituufu. Ne munno talanga kivulu nga mukkaanyiza ne weekyusa. Ku last moment ky'ogamba. Yes. Kwata ssente zo zimuddize. Kwata ssente ze z'obulanga ozimuddize. Nga teyalangiridde nti enkwaki agisazizaamu. Yalangiridde. Ye kennyini yalangiridde. Era ngamba Alien Skin. Alien nze bampita Edimizaya. Tewabangawo promoter ow'Ebulaya mu diaspora. Akugula ne mukkaanya ne weekyanga. Kwolwo lw'olitegeera ensi. Nabirabako ne South Africa nga wayiseewo n'emyaka 2. Kamiliyoni olwagendayo weppaca ne bamuyingiriza wa. Lwalitegeera ensi. Era nze muwoninga. Nga Munnayuganda nkuwoninga Alien Skin nga Munnayuganda agoberera ennyo music wa Uganda era akwagala ennyo dekera okukola ebintu by'ekisiru si gw'osoosa okuyimba Alien si gw'asoosa okukola erinnya ate tewasoma ate ebyo bijjira wali talented bantu bangi basomye bavuga boda anti kasasiro Alien Skin ze Edimizaya okuvaayo nenkwagala nenkulwanira entalo nga buli ayogera ku Alien Skin tulwanagana tewansasula nakwagala bwagazi essaawa zino otandise okutulaga nti fe abakwagala okulwanira tuli bakafeero kwegamba akisusiza bino si bya bitabo oba kitegeera abantu abasoma naye nga tebalina ate ne Mukama Katonda okumuwa ate ne tulabako abakyala aboogera ebigambo ebikyamu ku media naye nga ate balinako we batuuse. Nedda wuliriza Adija saagala ondrivinge kunzizeeyo
njagala ngambe alien beera muntu nkwegayiridde alien beera muntu kubanga ensi eno tojja kugiwangula bw'oneefuula ow'akabi. Ate kyemanyi abaana ababeera mu gete ebiseera ebisinga babeera n'omutima oguli soft. Kati nno kankulaga Adija, ife twavubukira twalina Bobi Wine tuli mu age bracket y'emu, tewaliwo kivulu mu nsi muno kye bali balanzeeko Bobi Wine. Bobi Wine n'atayimba era tebakubangako ku butale era tebamwezesangako ku kibuga Masaka. Okitegedde oyo ye Bobi Wine. Naye kaakati bano abaana ab'olwaleero balowooza baakabi, balowooza bali vumbi. Bobi Wine omusinga okubeera ow'akabi ngamba gwe alien skin n'obwa alien bwo mu busungu obw'ekitalo. Nsonyiwa nsaba Adija oleme kusala mu kantu kange kano. Alien skin tosobola kuwa kitiibwa muntu yakola ekivulu n'akuwanika mu bbanga. You're very stupid. Palaso yawanika alien skin si kyo wamma. Era alien skin okubuka ku mmotoka nga Rambo nakyo ne kimwongerayo. Bameka be bakubye bonna be bakubye babeeranga bafuna amanyi. Kugambye nti aliko favor. Kale kituufu aliko favor kuba n'ennyimba zayimba situnyumira. Naye alien weebuuza zaali saanyi otunyumira. You know me city ya danger. Koko mazima kali nnyo. Alien ayimba okusinga Omulangira Ssuuna. Alien ayimba okusinga Charles Sekyewa. Gavumenti n'ebitabo ngera bwo biraba tebikola. Osobola okuba nabyo naye nga tekyoyina wooli. Anti kati awo otovumira mukisa gwa Mukama. Avumaganyiza omukisa. Amazima gali nti ali mu kulwana na mukisa. Alien ekyo nkwegayiridde. Ne tonzija ku mulama nga tetwogedde ku bbato. Kale tugende ku Sindi nani n'omukyala Shiba. Sindi ne gundi ne Shiba Queen w'eggwanga. Queen Shiba. Queen Shiba. Ate oli bamuyita. Biri bitya? The king herself. The king herself. Teruli gwa kuyimba manyi okuyimba nkusinga okuyimba live. Ekyamazima kiri nti ebintu kanteeke ne girasi wansi. Birimu ebiti bibiri. Ani amanyi okuyimba Adija? Ani amanyi okuyimba otegezaaki? Muntu kyama. Bonna bayimbi balungi lwa nsonga balina crowds za njawulo. Singa bonna babadde bayimba kyekimu baali badde n'abawagizi be bamu. Anti atunuulira nze mu kifo ky'okutunuulira kamera. Ndeka munnange Adija ndeka nfunye omukisa kamutunuulirako. Nfunye omukisa sebo cameraman ndeka kantunuulira Adija. Wama bannange abali eyo mwe temumanyi buzibu bwendiko. Adija Emusirichi. Jawo nawo kisusa. Mbadde Emusirichi nkwegayiridde funa omukisa. Emusirichi already namukolako da interview. See your real life family. Nete yakunyirira. Kutegeeza kyo kunyirira lekera okuvoola abantu. Mbuziza nti teyakunyirira. No, he was fine. Okay. Entalo zo sebezeri toziretaano kwekikemi. Mbuziza bubuuza ekyo nti yakunyirira. Nongamba is fine ngamba okay. He's okay, he has no problem. Naye mbadde mbuuza ani amanyi okuyimba? Bonna bamanyi okuyimba. Kyovola Shiba ayina abantu abamunyumirwa ne Sindi ayina abamunyumirwa. Ate n'Enwaji naye ayina abamunyumirwa kati nze ndi Wanwaji. Kaakati Adija ansi eryemu. Ndi Wanwaji. Adija omuntu yenna akoze ekintu n'afuuka successful mu kintu ekyo gwe bawa credit. Okusinga oli wano mu Uganda mu nsi yonna bw'obeera ng'osamba nnyo omupiira naye nga togufunyeemu tebakubwana. Bw'obeera ng'oli comedian nnyo ng'okola ebisesa nga tobifunyeemu tebakuwaana. Bawaana oli akoze eki akifunyeemu. Shiba afunye mu kuyimba oba tamanyi oba amanyi. Amazima gali nti mugagga. Bwe tugenda mu lulimi olw'ekiyivu economically Shiba abeera asingaani Sindi okuyimba. Kuba oli bwana agamba nti Sindi yasinga ng'oli amubuuza lwaki ono azimbyemu zibbangalu. Gwamanye nnyo okuyimba lwaki tolina kyolaga nsi. Ontegedde bulungi ekitegeeza ni actual sense. Ono afunye mu kintu kino yaba amanyi. Awo bwenkugambira nti nno omukisa kintu kikulu. Osobola okuba nga wasoma oyina ebitabo naye nga tolina wooli. Kati ekyo nkigerageranya ku Sindi ne Shiba. Okubeera nti nno Sindi ayina talent naye nga tali successful nga Shiba. Tekimuletera kubeera nti naate ki. Anti ngamba mu lulimi olw'ekibizinensi Adija tugenda n'oli ayisa ebibuuzo. Tetugenda n'ono nti mwana mugezi nnyo mu kibiina ate tayise. Oba kitegeera okuyita kwe kulwa kwe kugaggawala ffenna kye tunoonya nti Shiba
gwe tugamba nti Sindi amusinga kuba buli muntu buli avayo agamba Sindi wakabi naye Shiba amusinga musicale ati wuliriza bw'obeera ng'onsinga okuyimba gwe lwaki tofunye enganzi bw'obeera ng'onsinga okubeera omulungi gwe lwaki tebakuwasizza mbaga Adija bali abagamba mbuna Adija mubi lwaki bo tebavuga z'ovuga abantu munabaleetera okwagala okutegeera oba ati gege amazima so nze okuyimba ennyo sikutunuulira ntunuulira success era mu kiti kino mbeera ttiimu Shiba kubanga nze saagala kumpaana nti nnyimba nnyo nga Sindi njagala kumpaana nti ngaggawadde nnyo nga Shiba tokubya nnyo waliwo woogenda ayinza okuba Sindi alina ebyobugagga byatabalaga by the wajja bba surprisinga si buli kimu nti okireeta mu kamera waliwo woogenda n'okuba tuni n'okuba aluta ekyakabye ennyo ne bakuwa essaati Sindi CEO alina bandi mbuuzizza waliwo wootwala eddoboozi ng'oyimba nnyo ne bakuwa emmotoka ne buli woolaze oteekayo ssente buli woolaze oteekayo ssente zojje muki mu kuyimba kitegeeza gwe oli wakabyo singa oli in actual sense so madamu Sindi ayinza okuba muyimbi nnyo naye nga kuffe abali civilized abali economically positive ngenda n'oli afunyeemu nze sigenda na feria akafeeri akakyuseemu kino nkyogera ku Shiba mu bigambo by'ensimbi abeera feria omukazi babeera ng'alina apartment emunyonyo ng'ekizimbe bamuwasa omusajja amulabirira muwa buli kimu abeera atya ng'ekizimbe yali azeeko ewa Shiba n'amusaba emmere tuli mu talent ng'ekizimbe bw'akitunda afuna biliyoni Sindi kikyayinza okutunda n'afuna biliyoni ono atunda ekizimbe eki n'afuna biliyoni bw'oyagala kubeera ngaani oli maama wa ggwanga munnange ekyo ne tukimala kati era nenkulaga ne negativity eri ku Shiba butafumbirwa Shiba ali mu myaka 3+ bwe yayogera luli ye kennyini muleeti oba mu ale ali mu 3 kasobeera ng'oli awo era mukama Katonda ekyo bagamba 20-30-40 kaakati kitegeeza akuze Shiba abantu bannayuganda bamulabira mu kiti kya busiyazi balowooza musiyazi si buli muntu alina omusajja nti alina omuleeta mu kamera anti wulirizaamu ye Shiba aliko background nti yafumbirwa yali ayagala omuwala munne gwe bayita Keko ebyo byali biwolokoso w'abantu wabakwatako babi nga basooka ngambye abantu mpulirizaamu kati ekifaananyi ky'abantu bano bonna abakyala abakyala abazadde abaana babi nga baagala bafumbirwe tebali ku sayidi ya Sindi si buli mukyalo kubanga balowooza mwonoonefu nti asikiriza abaana baabwe baleme kufumbirwa nga ye ayinza okubeera shes just taking her time n'ekyokulala abantu bafuna heartbreak nze nina feeling ayinza okubeera yali heartbroken anti kyenkulaga nti yensonga lwaki abakyala bonna bali kwani bawagira Sindi abafumbo naye abakyala abafumbo babba baabwe tebabakiriza kufuluma wabweru bagendagenda ddi mu kivulu naye bawagira Sindi kati Shiba ne bamulabisa ng'omuntu omubi ennyo lwa kintu kimu butafumbirwa nze mbadde nsaba Shiba essaawa zino ogaggawadde maama funayo omusajja nkwegayiridde kuba oli star ekintu kyo kikwata ku public agenda kugamba nti mufunire sister w'omusajja nfa kubikukwatako anti kakati yensonga lwaki public ya Uganda nti bamulaba ng'omwononefu era mu bata eno ogenda kulaba batandisa dda ku social media okumulangira nti musiyazi ebyo wabirabyewa nze nsiiba ku social media oba kitegeera tiimu Sindi batandisa okumulangira bwe batyo naye nga mukazi wattu buyinza okuba butamanya naye nze kyemanyi omuwala ng'oyo alina okubeera ng'alinayo ku omuntu anti kaakati engeri gyali public gundi kiteekwa nti olina oleeta omuntu public domain kati essaawa zino Hadija tokyali private olimba kankuddire kino Hadija wallahi billahi toli gundi private mbuuza lwaki Hadija bannayuganda baagala okumanya wulirizamu katini Hadija mufumbo nti ye bannayuganda baagala okumanya Hadija alina omwana nti ye
bannayuganda baagala okumanya Adija yasoma nti ye lwaki kuba abaana abawala bonna eri batunuulidde baagala kubeera nga Adija kati Adija buli kyakoze public ekikoppa omwana akikoppa yensonga anti yensonga lwaki kakati gwe tokyali private Adija n'omala otambula mu kkubo wano ng'otambudde nga tonyumye kigenda kukola amawulire naye ng'ate waliwo abakazi abatambula obwereere ne batabeerako kyabakola ki yes kitegeeza gwe tokyali private obulamu bwo ffe tubulina ffe bafaanizi bo ffe bafaanizi bo si bonna mukwano nze nina ebintu bye sitayogerako mu kamera ate tonkaka kituufu naye ng'ate ffe twagala okubimanya ne bwe mwagala okubimanya mwe mumanyi Uganda erina abakazi abasukka miliyoni 20 tetwagala kumanya byabali twagala kumanya bya Adija kati nganze waliwo omukyala eyatambuza olugambo nti nze nazaala omwana Mathias Walukaga naye nze ne Mathias simusisinkananga kubanga ki kuba okola amawulire kuba yes oli public figure oli bwana ayogera bwati olw'okuba banjogeddeko bwe batyo sigenda kuvaayo nzije impite obuzindaalo banaye musembere nedda no kyentegeeza kiri ekintu kimu Adija nti nga gwe omukyala akoze erinnya kati ffe tuku-owninga Adija tukusanga ng'otambula mu kkubo ng'olya kigenda kukola amawulire lwaki abantu beewaayo mu public ne batawaayo families zaabwe lwa nsonga bwe mutandika okwatakinga family mutandika okulumya abantu emitima okitegeera ekyo kyoyogerako kituufu kyengezaako okulaga kiri ekintu kimu olabye bw'oyogedde wano tino Sindi mukazi mufumbo era n'ogamba oli maama wa ggwanga naye waliwo oba otosobola kwogerako bw'otyo naye ng'ate bafumbo lwaki kubanga Sindi public figure kati figure ye ekyentegeeza domain ye eri public ffe tugirina twagala okumanya yafumbirwa twagala okumanya Sindi ayimiridde ate mu bigambo bya relationship we tuggwera ontegere bulungi Adija so nkwegayiridde Adija nsaba omanye bato ya Sindi ne Shiba yavudde mu kukwata akazindaalo neyingira mu nsimbi neyingira mu family relationships yes era nsaba ekintu kimu omukyalo ono Shiba ku kivulu ekyo atuyamba atulage omuntu gwayagala mwenga batajja kuba giwangudde mwenga baani fanga bamwagala bafaanizi be ajja kuba giwangudde kuba kati batuvuma batunafuya kulwokuba bagamba nti Shiba musiyazi kikyuse mukulu okuba bagamba nti Shiba tayina mwami bagamba nti musiyazi bwe bagamba ate nga mukazi wattu ayinza okuba tali ne bw'abeera ng'ali kubanga nze gye mulaba gye yeekunkumula bw'ati ebintu by'abawala abali sekise wakabi abawala ababikolera babba baabwe mu kiseera wakabi era nze muli ndowooza kati ebyo bikolera otya mukazi munno awonkuwakanya Shiba ayina omubiri kati ogwo gwonna omubiri osoboleka muwala munaagukwateko tekisoboka Shiba tulage omusajja anyumirwa omubiri gwogwo kakazi gwe oli wakabi okumanyako n'omusajja yagenda wala n'abakazi nabaweyegayiridde Shiba abalaga omusajja anyumirwa omubiri nedda ate nze ndi musajja ate oyagala ndabe ki nze tomanyi saawa zino ne bw'ogamba tukole interview paka ku makya nyumirwa kukulabako obulabi n'enjala tennannuma kati abalungi abali ku HK Media katubasibule yenze Hadija Kigozi olunaku lune kongereko olaba Adija bandeetedde girasi y'obutunda n'enjala ennuma naye buli lwenkutunulako nzikuta akatunda kannemi Jona ono omwami abalungi abali ku HK Media katusibire Eddie Mezaya tubeerawo nnyo ezo ze latest updates on celebrity news tulina kye bayita TikTokers edition tulina life experiences and adventures tukyalira ku bantu ne batunyumiza ku stories zaabwe njagala okubebaza nti mubale nnyo okutulaba mubale nnyo okutwagala mubale nnyo okutusupportinga Jona ku kamera mufunireyo Jona omukyala eye Bulaaya bangambye mbu mutega Jona mutega ne mutunda ne Jona anyirira ina ebizibu ne sawa zino okundi abakyala balina ebizibu abakyala balina ebizibu neze nzudde kirese ebizibu mu ggwanga butaba na mirimu tumufunire kyonna Muliro oyo omukyala alina omwami ate Grace Khan tamusobole Jona ayagala wa Bulaaya ate gundi ono Tashabi Tashabi naye ayina ayina wamma talina omugagga oli gundi ayina okay kakati tumufunira n'ekirala ayagala wa Bulaaya oba okitegedde tumufunira Liita Kaggwa anti Liita ayina nedda teeka mugindako mwannyinaze Liita Kaggwa mpozi ate Liita atuyambeko afunire Jona anti Liita ayina Liita Kaggwa mwannyinaze abeera e London
nkwegayiridde wano waliwo olulenzi wamasi mu kyalooga toleeta ebizibu kamalirize ate musajja muganda nkwegayiridde Riita tunula mu nsonga z'omusajja ono nze mukwagaliza mwannyinaze Riita alekerawo okubuukira abakyala abafumbo munnange ojja kuleeta ebizibu ku intaneti kuno intaneti yafuuka nzibwa ennaku ezo gwe tobeera mu Uganda embwa tetukyagiyita mbwa wamasi kyo wano embwa tugiyita nwa koyagaleko ogaane anti Riita kagwa mwagaliza ebirungi kuba kyali wange oli mukyalooga naye mpozi kyenyinza okusaba mukyalooga atufunireyo omuzungu waliwo omukyalo omulala bamwita Patricia Sewungu bannange mweraba